naye nga omwana muwala Nusra bw'atyo bw'asaba okuyambibwa oluvannyuma lw'okurepingibwa gwayita baaba we. Ekiriwo kiri nti si luganda nti muganda we, wabula oluganda luno lwe tukola ku kyalo nga tukulidde awantu nga banneiba baawo twemanyi nnyo. Era omukyalo ono mukama we yagenda mu kyalo n'asaba abazadde omwana ono gy'abeera amutwale amukole ki amusomese amutwale amuteeke mu zitekiniko ezisomesa eby'omutwe era bakkiriza bulungi ne bamuwa. Kimaama ne kijja mu Kampala kimazeemu omwaka, wabula wakati awo taata w'abaana ow'ewaka yekisoberera ekiro n'akibuukira. Bwakibuukira akikasukidde ssente. Kimaama kigambye nze ssente saazibala nazibala nakwata bukwasi n'enteeka eri naye kyantwalira ennaku ng'eziwerako nga sinnaba kufuna maanyi gagamba maama wa baaba wange. Naye nafuna obuvumu ne mmubuulirako ekyankutuuseeko, wabula bwe mmubuulira ekintuuseeko baaba yankuba oluyi. Baaba bwe yansabula oluyi nagwo eri n'ebintu ebyali mu ffumbiro nabyasa. N'aŋŋamba kimu olimbeerera nti ekikutuusiddwako kipya nnyo. Simanyi oba yali ekimutegekera dda. Endowooza yo yegenda okuyamba omukyala Nusra okutegeera obuzibu bwalimu, naye ate nga yamukomekereza n'amugamba kati togenda kuva wano paka. Era waali alinga omusibe. Omuyambi otya? Nfa Mutumba mukwano omuwala bamweyambululiramu bambi. Bamukoleramu ebintu kwegamba balina ekintu kye bamuteekamu naye waali ali mu kikomera tasobola kwetetenkanyako wakiri nadduka kiwalazima n'afuluma n'afuna ku buyambi ebweru bamweyambululiramu naye nga bakola bubi swiiti. Mami mukwano we bali kutuweereza nze mukyalo nisewalo erutunga banaye mwana muwalo ye musasiddeko nnyo naye katusaye Mukama Katonda kibenga omusajja oyo teyamusiiga siriimu. Nenze badde ndowoozezaamu ne ŋŋamba nti tewabanga bamuteeka mbyawongo lwaki baaba we teyafunamu wadde kutyamu wadde konna sigadde nze mukyalo nisewalo. Madamu Sally oyinza okusanga omusajja oyo yamweyambuliramu nga balina ebintu byabwe n'omukyala nga babimanyi kubanga ye lwaki omuwala bwe yagamba omukyala yamukuba bukubimbi ekitegeeza ebintu byabwe babimanyi balina ebintu byabwe byebawongerera kitegeeza omusajja yamweyambuliramu. Kati oyo omuwala watuukidde okuwandiika ebbaluwa lwaki takoseza essimu eyingi yawandiisizza ebbaluwa n'akubira abantu be babona abannyonnyola ekintu embeera gy'ayitamu ne buleka bamusalira amagezi. Naye abakyala banaye tugumira bingi ate tuyita mu bingi. Ono timu batoolo tweyanza nnyo Agnes. Kale mukwano gwange omeshamire nalukolongo ye mukwano kakati mami kyengendo ogamba oyo mwana muwala yes yali badde yeetegula mangu n'atambula n'avaawo kuba oyo omusajja ayinza n'okuba nga yalwala sirimu ng'agenda mumulwaza. Naye mami lwaki abantu balina emitima emibi? Abantu balina emitima emibi. Oyo omwana kyamutuusizzaako obudde buno ujja kukyenkya nga bakituusa kuwe kubaana ababe ye aliwulira bulungi nga bakituusizza ku bantu obalooza agenda beera nabo paka lwe bali bannange musabira naye kirituuka kuwe mami we bali kuweereza oba agende ku poliisi. Kale mukwano gwange neeyanziza neeyanzeege Jamila Entebbe. Amakabina 221 Sally Headmistress webale kutuweereza mukwano ono kansala Jamila Entebbe. Tugende mpola tolabanga abantu bano abayina kye baali beeyambululira mu mwana bwe baamala okikola n'amuweereza essente nnyingi mwana gwe baakuwonga naye ne maama yadde baakusibirawo ate bagamba an enemy revealed is an enemy defeated. Already okitegedde, so try your level best oba oddukawo nga tulinako okutemu ddukawo ogende ewaka obategeeza ebyaliwo ogenda kukisanga mu maaso eyo kikufuukire kye baawalula maama bw'aba gy'ali oba taata oba omuntu yenna ali close to you bannange edduka ogende eyo ofune obuyambi nga bukyali. Naye ate buli bw'omwongera obyogera bwe mutyo ensisi n'enkuba empewo enfuuye empewo enkutte wano wendi nkuba akafaananyi omwana muwala ono bw'afaanana bw'ali. Kansuubire mukwano Nusra owuliriza, kansuubire bigenda mu maaso ebikugambibwa obiwuliriza bulungi nnyo kubanga engeri omubbaawo omuntu bw'akwata omwana muwala ali mu maka
nenzija nenkugamba banojja noŋŋamba nti maama gundi munange nsaba buyambi ekyantusiddwako kyabadde bwekiti naye yakintusizaako simulala ye muntu gundi nze kennyini gwe mmanyi nti ye muntu owange nenkusabula luyi nenkukomekeza nga kugamba ogeza nobaako gwogamba mba nkweka ki bwe kitaba kuba nti omwana ono twamusiiga bulwadde then kibi nnyo ekyamutuusibwako naye amagezi gemuwa asooka afune bwatoloka agende ewaabwe kuba oyo si mwana muto adduke misimba asooka atoloke sente zizaziina alinye emmotoka agende ewaabwe annyonnyola abazadde baabamuzaala bw'amala bafune ennamba ya Sande Nakalema bamukubire omusango teguvunda madamu Sali ekiwulidde ab'amateeka bajje babavunaane babakwate bajja kubannyonnyola era byonna tujja bitegeera naye ensisi nnyangu madamu Sali ensisi nnyangu abantu bazibu nnyo ekizibu kibanga bagamba gwesaliiridde nnyo ku ntirinda buke naye kale bwe babanga balina bwe bamuteekamu osiga ssere okungula ssere nze nnaalo katongole Masajja tebasuubirayo okungula kasooli empeera y'ekibi kiba kibi Headmistress njaga kumulamu okungamba nti nze namba 0 review wano mu Kibike Women's bannaye tuleme kusaliranga musango mu mutandikwa bawuliza babbiiti bawuliza bannange abaana abawala si bangu nze okusinzira omuwala we wannyonnyodde bannange tosalanga gwakawala nga tonawuliriza gwakalenzi omuwala oyo agambye nti bamukasukira ssente z'atamanyi nga lwaki tozimanya bannange sinnabitegeera bulungi naye nga nze Olivia yaŋŋamba tugenda mutandikwa tusooka tusalira abantu emisango naye nga tusoose kuwuliriza ki mu saidi yakubiri omuwala oyo sinaabeerako kyenjogera naye abaana abawala si bangu mama yamugwira bugwizi bwefu twebereremu mwana gwe nze nedda sinnabitegeera bulungi okujjako nga maze wuliriza saidi yakubiri Headmistress nkwagala nnyo obuzibu bwetusinkanye nti tetulina we tugenda kuwuliriza sayidi ndala naye nga omuntu ng'otuuse mu mbeera ey'okuba nti okwatiddwa sisobola kulowooza nti oyinza okufuna n'amagezi agagamba nti kangolole olugoye kankebere essaawa mmeka kankwate ssente zino ezinkasukiddwa nzibale embeera yombi muganda wange tosobola kufuna amaanyi gagamba nti ensimbi zino ezinkasukiddwa kanzibale okuleka nga mwategeeraganye awo ogamba nti ekandabe mmeka zampadde munnange ekyo osobola okifuna naye embeera eba ekutuusiddwako ey'obuliisa maanyi muganda wange nkyamu nti omukyala yenna atuusiddwako embeera eyo obulamu bwe bukyuka forever and ever aba tasobola kuddamu kubeera kyekimu gw'obadde osanga nga mukyamufu ogenda okuddamu okumusinkana nga yawola yenna n'otandika okwebuuza nti yabaaki kunti oyo nga ye yali asinga okuba kaliddalu kumba ayina entulugunyizibwa gye yatulugunyizibwa entulugunya eyo mbi nnyo ku bulamu bw'omukyala so kati sijja gamba nti mukazi wattu bambi ayinza okuba yeetega omusajja ate n'afuna n'amaanyi agagamba nti kaŋŋambe nannyini musajja wabula ate nannyini musajja n'amwaniriza nampi n'ebigambo ebyagenderako so kati obuzibu bwetusinkanye tetulina we tugenda kufuna sayidi yakubiri kuba tetulinaako kontakiti omwana muwala yawandiika bbaluwa n'agiweereza naye nenge gye yagituusa wano simanyi kubanga eyiseeko ebbanga kozi maama kalina ononsonyiwa okudda naye kankayiseewo mu bwangu omuwala oyo afube nnyo afunye eddakiika nga 15 oba 2 aveewo awaka agende mu kalwaliro akamuli okumpi yeekebeza omusaayi bw'aba yamusiga HIV awo tumugguleko omusango naye baba teyamusiga HIV omuwala oyo aveewo awo tewaliwo fyuca ye ku bibiri kwe kuli ekyamutuusibwako ebyawongo oba HIV kyemukyalo ono ndowooza kyeyagezaako ennyo okuprotectinga naye nakazadde w'eggwanga ng'olina abaana b'ozadde naawe ozadde abaana bawala ne bwe babanga si bawala nga balenzi kubanga abaana bonna balina bali prone to obulabe buli mwana yenna oba mulenzi oba muwala ensi yafa ensi nfu nvundu naye obuzibu we buli nti omwana muwala ono kati afuuse musibe mu maka muli